Tubasasire nnyo bannaffe abafiiriddwa mu njege eyo. Kakati abasuubuzi abatunda ebyennyanja ebikalirire basabye gavumenti eddemu nate okubagaziyiza ku katale naddala akali ebweru w'eggwanga. Kino kiddiridde okubanga abasitudde omutindo nga beeyambisa ebyuma gavumenti bye yabawanga eyita mu kitongole kyayo ekya Naro. Mu mwaka gwa 2000 ebyennyanja ebikalirire ebiva mu Uganda byawerebwa akatale k'ebulayo olw'omutindo ekyafiiriza eggwanga obutitimbe bw'ensimbi. Bw'ekyo gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya National Agricultural Research Organization Naro mu bufunze baatandika kaweefube w'okuyamba abavubi era nga bavaayo n'ekyuma eky'omulembe ekikalirira ebyennyanja ng'omukka tegubituukako butereevu era abakyala baasooka okubifuna ku mwalo gw'Ekiyindi ne Katosi basanyufu. Ekyo temperature ebeera mu ndemuli yejjamu amazzi nejama amazzi mu kyennyanja paka nekola ki wekikala. So okwokuba ekyekereza n'ekirala obulamu bubeera bulungi tewali muuka wegenda ogusangirako ate tubyoza bulungi ne kibeera nga kiyonjo nnyo ne tukijjako amagala gamba gonna. Kati obweraliikirivu waabwe bw'akatale bagamba bafunanga akasente akawerako emitala w'amayanja yadde ng'obuyiiya bwajja tewali kyakolebwa kuzzaawo katale kano. Twali twakatandika kubanga tuganyula mu kintu COVID n'ayingirawo kubanga twali tufunye akatale ka US nga abamasajja batuleetera no ssente at least nga every week tufiisako adde emitwalo 5 ezaadde badde zitukolera bulungi. Bw'otunuulira abatuuze baffe abawano kubanga be ba customers baffe abasooka naye ebbeeyi baba tebakola ki tebagisobola so tubanga twetaaga okukyongerayo tuguze bali abalina ku ki abalina ku ssente. So tugamba government singa etunoonyeza akatale kasitanga ffe abakyala like nga akakiiko kendiko kana ka national level tukwasaganya abakyala bonna. Basabye n'ebbeeyi ebyuma bino kwe biri ekendezebwe buli omu asobole okubyetuusaako. Gavumenti eweeko abakyala ebyuma bibeere nga biri ku myalo wali ebyennyanja. Nga ffe abakyala ba national women tulabye nti abakyala balina potential kubanga olumu ebyennyanja biyinza okujja nga bingi tetulina we tubiteeka tebigendera mu budde olw'ekyuma kubanga kimu naye tuba tusaba gavumenti etuwa ekyuma ekirala. Ebyennyanja ebikaliriddwa mu nkola empya tebikyaddugala nga biri era bisobolera ddala okulwawo olw'engeri gye biteekebwateekebwamu. N'ekirala obulamu bw'ekyennyanja oyinza okukikuumako omwezi naye ate kiri nga nkugambye nti munaku 2 babiyaayaanira kuba birina enkizo nnene ku byennyanja bye tubadde tukalirira. Kyobadde otunda omutwalo ogumu n'ekitundu okitunda emitwalo 2 oba 2 kitundu. Dr. Chindia Alphonse eyayiiya ekyuma kino okuva e Namalere agamba nti ke baasalira ekizibu kino amagezi akatale kaakuddamu okutinta. If you want something which is very healthy and if you want to export and get good money, you have to really invest in technology which is worth it. And you also look at the life expectancy. Ekyuma kino era baakiwa akasengejja omukka nga tegunnatuuka ku byokalirira. Dennis Kyobe yakusakidde eggulire lino. Osobola okukontrolinga omukka ogubera ku kyennyanja. Webalire ddala Dennis Kyobe n'emboozi eyo. Eddakiika 10 zimaze okuyita ku ssaawa emu ey'akawungezi. Kampumulemu tukyalina agabuutikidde mangi ogenda kulaba amangi mu kitundu ekyokubiri. Bwe tukomawo mu gabuutikidde ensitano y'abakirimanyi Ukraine eyongedde abajaasi mu bakumutya okukiremesa okuwambibwa aba Russia.